baki waliwo olwokole bwe tulina olwaleero nga era bwe bayita abalokole bwe toyinza kulekayo nga oyo omusajja oyo asiba mu kyaki nalaba covid yemu bakwata omusiraamu omu bamukwatira mu muzikiti nga bagamba alina bagita sunuma eneema sijja kweta wale nga bwe tunagamba nti oyo omuntu aliko omwoyo omuki kati babalina ebakyogera mu lulimi oluwalabu omuntu asaba ennyo abeera ennyo mu kanisa atuuka ekiseera najjusibwa ekisanga kiki kati n'abeera mu muzikiti balina ebamuyita imaani alina imaani baga bannange oyo omuvubuka yali agwana kubeera sheeka kubanga alina imaani nga buli ajja muzikiti alaba oli alina ki era nga bw'atambula ki bw'ayogera ayogera mu ki waliwo abantu nga ne bayogera ebigambo abyogerera mu bayibuli obadde osinda ate osinda kaana yasinda okusinda bugwe mukama n'ayogera mu Isaya 5 n'amugamba nti amaziga go gaweddewo ate Isaya 6 n'agamba nkwadde obugagga gwe mukama akumanyi ng'ayogerera ng'olabira ddala nti ali mu Katonda buziba ina kyenyogerako naawe Katonda omulungi yeebazibwe kakati ng'abantu bano be bamulaba n'oli yalina imaani nga nnene nga ye mu kikula mutini naye nga imaani eri mu ye nnene naye ng'akabookisi k'ebiweebwayo kabula buli kadde ebiweebwayo ne beebuuza mu muzikiti ani atwala ebiweebwayo nga kibasobedde Katonda omulungi yeebazibwe nga bw'omanyi basheeka nti bagezigezi sheeka omu n'agamba akagenge tugitalina maaso ga mwoyo galaba ti mukama anaatubikkulira katufune ebyuma by'abaso tubiteekeyo waggulu nga bateekayo ebyuma waggulu zikamera ate nyolooza zaalubaawo baba akateekayo kamera waggulu nga zikwata ayina ki sikomu yagamba judalesa k'etaano ate y'omukwasi balya haginubala bajjayo sente alinda ak'etaano ke keyataddemu tikavaawo n'agamba what is wrong nataddemu n'ak'etaano eggulu leero wetubaze sente eziweereddwayo mu wiiki lwaki ak'etaano kange tekaliimu niyewunya n'asirika ogwaddako n'aleeta kadoola n'akateekamu era bagenda obalagera tekaliimu n'amanyi wano wateekeddwa okubaerawo baziyita batya nga bwe tunagina emyoyo bo balina bye bagiyita batya eraga wano wandibaawo swayitaani wano etwala sente zaffe teyagala muzikiti gweyongereyo kiki ekyaddirira sheeka ono ne baleeta kamera naye nga ne bajja okusaala ono alina imaani bamusangamu ng'era ali mu kulukaani agisoma alina zi aya zonna bulaza musanga mu kyaki ne mugamba niuyo bulaza asoma bayibuli nga tajagisoma ayimba nyimbe awo mukuva nayingira ku lusozi nayogera bwati ne bweti awo okubala mwenda Aroni navaayo kagamba tekimwetagisa kwata bayibuli waliyo abantu nga Katonda abawadde ebiramu gweva ku namba z'essimu z'okwata mu mutwe gwe ez'abakwana waliyo abantu nga Katonda abawadde ebiramu nga obakwata byawandiikibwa na ssuula bw'olaba okwogera nti awo Yesu eggalirayo bagamba Luka 8 olunyiriro lwokusatu oba osoma nga wekiri kakati omusajja ono kamina nga zijja zimukwata Katonda omulungi yeebazibwe nga sibaayina eddo aliteeka mu kabokisi bw'aliteekamu n'asika bw'ati obupapula bwe buddirako kamina ng'emukwata bulungi nnyo enkeera bamusangamu era nga zekola ki
Gamanga sahaba wali imani etuuse wati nene. Tacha ayogera Luganda ayogera Luwalabu. Buli kigambo ky'omubuuza akudira mu Luwalabu. Akudira mu bannabbi. Era kugambe imani nabbi Musa bwe yalinnya olusozi yamukako nga nnene. Nange nina okunoonyanga Musa bwe yanoonya akaliga. Ze sikyanoonya akaliga nnoonya imani. Era mugamba kale jangu. Webale noonya. Webale kola ki? Ne bamugirayo vidiyo. Ssekabaka eno gimuteerako eyali asika akabokisi kaki k'omuzigiti nga yeeraba nga babuuza watandika ddi nti ebizibu bingi byennina oluimaani egenze. Abantu bubalaba si bwe bali. Kyova olaba okubikkulwa mugamba ndi gwe weerabanga omuki naye nze kumanyi